Namunju w'omuntu yeetabye mu kuziika omukukunavu Joseph Tamale Mirundi ku kyalo Kalagala Kalisizo mu Kyotera disitulikiti. Vice President Jessica Alupo abaddewo kwogata bannabyabufuzi baminisita teekako ab'ebyokwerinda n'abakulu okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Tamale Mirundi gye yakoleranga. Ntuusa okusaasira kwaffe aba Patriotic League Uganda oba abawagizi ba General Moses Kainerugaba ku lwa General Moses Kainerugaba olw'okufiirwako omwogezi waffe wa Patriotic League oba omwogezi wa General Muhoozi mu Buganda. Tamale abadde muntu mulungi, abadde ayagala Salt, abadde ayagala Radio 4, abadde ayagala Radio 7, abadde mukwano gwa Uganda, ate abadde awagira Muzeeyi Museveni taata waffe. So tumusaba Katonda Tamale amuwumuze mirembe ate amusonyiwe ebyamusobako. Ate nkubiriza namwe mwenna abakooto Tamale babadde ayisaamu eggaali mumusonyiwe. Nze ku Lusande nali ekisubi nali nva Kalangala n'engenda ekisubi omulaba. Twanyumiza eddakiika nga 2 nga ankakasiza nti agenda kuwona, nandaga amazzi ge baamuggyeemu naye nga ankakasiza nti agenda kuwona, era nenvayo nga ngumye. Kyankuba wala nnyo okulaba nti yagenda naye tetukinaako control. Bannayuganda tugume, abantu ba President Museveni tugume, abantu mikwano bannalakayi tugume, ffenna lyekkubo. Abaana b'omugenzi Tamale Mirundi boogedde ku birooto bya kitaabwe era mukulu waabwe John Tamale Mirundi yeebazizza gavumenti ne bannayuganda okwagala kitaabwe n'okumujjanjaba. Abantu mwenna abazzewa badde nsaba ekintu kimu, tukubire gavumenti eno etukoledde olumbe luno. General Muhoozi Kainerugaba mutabani w'omukulembeze w'eggwanga ku lwa Patriotic League of Uganda awaddeyo amabugo ga bukadde 10 nga Nwagira Mike Toyota yazituusizza. General family tujja kukola enteekateeka tulabe nga mutuula naye oba yina byayagala oba wabula naye era ampadde amabugo g'okutuusa ku family ga miliyoni 10 gari wano nze nago simanyi akulira ekika naye wabula kyansabye ku mabugo gano mbumuweeko maama w'omugenzi. Frank Gashumba mu kuziika Mirundi amutenderezza obutatiririra NRM ate najjukiza gavumenti ku ddwaliro ly'ebyekikugu eririna okuzimbibwa Lubowa n'akolokota abalina enkwe. Mpulidde mukyogerako nti Mirundi abadde atwalibwawa bweru. Eddwaliro ly'e Lubowa liriwa? Lyetwawa obuwumbi. Eddwaliro ly'Embuya ery'amagye liriwa? Twagala abantu bafiire mu malwaliro gaffe wa e Uganda. Thank you. Ruth Nachobe ku State House asiimye obuwulize obwa Tamale Mirundi. Okuba ng'ayogerera ofiisi ya State House era ng'ayogerera ne President. Era omulimu ogwo yagukola mu kiseera ekyo n'amatiza buli muntu gye yali. Era nsuubira nti emirimu gye yakola n'ebigambo byayogera mu kiseera ekyo bye byamuviirako ettutumu ery'amaanyi ng'amaze okuva mu State House n'asobola okweyongera ng'ali ku mikutu emingi gye yayogererako ebigambo ebingi bye yayogeranga bye sijja kuddamu ku ssaawa eno. President Museveni asiimye emirimu gya Tamale Mirundi era gavumenti yakuyimirira wamu ne famire ye. Vice President Alupo ategeezezza nti byonna ebisabiddwa wakubituusa eri President Museveni eyamusindise era President Museveni abawaddeyo shillings obukadde 10 okubakubagiza. Tamale Mirundi is not with us today. He departed from us after a distinguished service to his motherland. All of us who are associated with him must be proud of his memory, and the sense of bereavement should not diminish this. May his soul rest in eternal peace. Yoweri Kaguta Museveni, President, 18th August 2024. Allow me also to pledge
that the requests which have been made here will be relayed to His Excellency the President. And together with the members of Parliament present and all ministers, we shall return the responses from His Excellency the President. Ku lw'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International, omusumba William Mesusela Katama akulembedde essala nga batwala mirundi mu nnyumba ye ey'olubeerera nga ye yakikiridde omusumba Rosius Bujingo. Bangi babadde baagala okuziika ku mukwano gwabwe omukukunavu Joseph Tamale Mirundi, mutabani wa Yohana Mirundi, ne wabaawo okuyaayaana. Bya tumwebaze Godfrey ne Eddie Nsubuga, Solot TV, Omunyo.